Mwambe ndikachika Mr. Cashflow olwaleero 9 December. Olwaleero ngenda kwogera nze engeri gye ntambuzaamu obulamu bwange, my investment naddala gyempita eya estate, abasinga gye bayita real estate, nze ngiyita the estate. Engeri y'okukuumamu obugagga estate kuba yeekolera generational wealth, nze engeri gye ngitambuzaamu. Kati olwaleero wennyimiridde wano bayitawo Lutengo, Nakifuma Naggalama Town Council. Ndi wakati wa town ye Nakifuma neye Naggalama. Nagula ettaka lino mu 2009 yali May 17 kyajjukira 17th May 2009 we nagulira ettaka lino. Ettaka lino nalisanga omwami balimpitiranga omwami yenna yeekyaye. Banga bwensiba mbategeeza abantu temugenderanga ku kintu ne mukigwamu bugwi nga tokyetegereza. Omwami ono yalina ettaka lino lyonna ne bamuyingiza ekyokulima ekimera kyalingawo miti nga bagiyita muringa. Omwami nga babagambye nti bagenda kubeerawo akatale ak'amaanyi ennyo ku miti egya muringa. Omwami n'akuba acres 50 wano ez'emiti egyo gye bayita muringa. Naye yalinda emyaka gyawereena nga teriyo muntu azze mukonkonako nti waeka nkuweeyo emitwalo gumu oba emitwalo 10 onguze muringawo. Mwami n'agetinga so disillusioned. Mwami n'asalawo okutunda ettaka lino. Namusanga yeekyaye. Yalinguliza ddala ku bbeeyi ddala yali ya wansi. Wabwe nkigeraageranyaamu n'ebbeeyi ze nasasula ku eka zino zonna ezisoba mu 6 mu 2009. Kati kintwalirako acres 2 zokka zokka bwe mansazeewo okutunda okugyayo ssente ze namuwa. Ekintu ekyo nze kyempita real estate. Kwe kugula ettaka n'oligulira nga liri ku bbeeyi eya wansi, most especially wakati w'ekibuga. Eno gye baayitanga ewala ndi kilometers wano ziri 43 okuva e Kampala ku City Square. 43, it doesn't take you an hour mu Mukono district. Nene nasobola okugula ettaka ng'omuntu anguza emitwalo 9 buli eka. Kati teebereza we nagulira eno najjayo nga buli muntu tayinza na kukkiriza. Naye kati town zombiri, town y'e Nakifuma ekuze nejja n'esembera ne yeekoona ku ttaka lyange. Town y'e Naggalama ekuze nejja ne yeekoona ku ttaka lyange. Kati ekyo kiva ku ki? Bannaye bw'oba oyagala ku investinga into real estate, gulanga ettaka oba ekizimbe nga kiri wansi. Abasajja abasomeseza ebintu bino byonna bakubuulira nti ne bw'oba onoogula kampuni gigulenga emiwendo giri wansi. Ne bw'onooba onoogula ebizimbe, abantu abali mu real estate n'ensi ezaakula bagamba nti gula ekizimbe nga kiri depleted, ng'ekizimbe kikaddiye. Goloka okigule ku ssente eza wansi okiteekemu ssente okiddaabirize. Naye abantu bagenda ku mayumba g'abantu ge baakamaliriza okukola bagayooyoose ne balooka bagabugulako at market prices. I want to assure you nti tosobola kufuna capital gains. Tosobola kufuna capital appreciation nga wagulira ku market rate. Abantu baagala nnyo okugula mu bifo ebimaze okugenda waggulu nga bimaze okusajjakula. Ekifo bwe kisajjakula ebbeeyi ebeera waggulu. Kati nze lino ettaka ndikuumidde emyaka 15 okuva 2009 olwaleero 9 oba 10 Desemba. Kati gwe balamu 2024 egyo giri emyaka 15. Kati teebereza we nagulira emitwalo 9 buli eka. Kati liri ku mmeka? Ng'abantu basaanise okusala mu ploti 5 ku 15 ku 10 eyo mu maaso eyo. Ekyo kyempita real estate. You must be in for the long haul. Ate siritunda kati. Ngenda kulirinda lyeyongere oba nyongere emyaka 5 oba nyongere emyaka 10. Kubanga bw'oba olindirira capital appreciation of your real estate, olina okubanga olina ky'olikolerako. Kati awo we wava obuzibu.
nagula akataka kae kali eyo twalina ettaka lye twasikira naye nga temulina kye mulikolerako muwadde abantu mwaganya okujja okulyesenzaako na buli kimu n'ebigenda mu maaso kati nze eryange lino okuva lwe naligula mu 29 nalikola ki by August yali August 17 nali mmaze okulitereeza lyonna era ekiro ekyenkuba ne kijja n'ensimbawo wano kasooli najjawo ttani 33 nenzitunda okujjamu kasooli bwe nti nenkubawo payini anti ebyo kiriwo kye tukola nenteekamu payini naye nze ndi mugezi olwaweza emyezi 3 neŋŋamba naye payini ono bw'anaakala nensimbamu emisizi era wano payini yayisaawo emyaka obanga 7 oba 8 nenkiraba payini tatambula emisizi yange nga gimusinza okula payini nemujjamu namutunda payini bwe yavaamu emisizi ne giwaga emisizi bwe gyakula ne gituuka waggulu emisizi n'engitunda emisizi bwe nagijjamu ne ŋŋamba nkolerewo ki nensimbamu emmwanyi zino nensimbawo olusuku lwali ndooza lwa acres nga 40 olusuku ne lubeerawo kati olusuku abantu n'emmwanyi abantu be baabinnemesa nga lwe luliisa tawuni omukyala lumu omubbi w'amatooke yankubira essimu nga mpita wa bodaboda gwe owa bodaboda oli ludda ajangu ojjeyo amatooke gange eri ewakakiika oba nenyiiga nnyo nendeetera ejje lyange nerisigulamu ebitooke emmwanyi ziizino ziizo zonna zijjuddewo bwensigulamu emmwanyi neŋŋamba waaye kankubewo omuti gwawe gwa kalituusi gwe gummanyidde ennaku kati gino gimugiraba gino gyensimbyeyo okusimbawo nagisimbawo March 2023 kati giigino teginnaweza myaka 2 kyekino kyensiiba mbagamba olubeerera omuti naye omuti ogusimbire ng'anga ng'olina ettaka eriwera kati egyeri gye nasooka gyo gikuze n'akatema era ne kalituusa emirundi 2 kati awo okuumira ssente zo mu ttaka that is from capital gains naye nti chuluuza abapangisa kola otya Mohamed Kakiika ababuulidde engeri gy'olina okuzaamu naye tekibeetaagisa kuba nattaka lino ddene ogenda ng'ogula kapulotiko kuba amataka gano amanenze gakyali kyekyo